الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم ضياء والنور والفسحة والبهجة والمغفرة على أهل القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Yalima mwitakawuye lagani tujjaggendera ku muntu aleeta oludiinidiini mu kika. Waliwo abatulyawo mujja kutugoba mu kika mututongoze. Nekinsanyusiza abaana b'obusiraamu beeyinyigidde nnyo mu kika, buli yonna munywere. Babadde balowooza mbu tuli bagwira twava Saudi twava Sudaani tuli Musuube kawunga kyaggwe obubaka obw'okusaasira. Twanyoleddwa wamu nammwe olw'okufa kwa Haji Muhammad Katimbo, kitalo nnyo kitalo ddala. Ddala okulaba mukadde waffe ono bwe yajjulukuka basheeke bo bonna bakoze omulimu gw'amaanyi kubanga buli swala buli kaseera konna tubadde tutuula wano ne tusabira mukadde waffe paka okutuusa kati. W'otuukidde abantu bangi nnyo abamaze okwogera naye gabbakukuna ku mubo omutaka Jjajja Gunju amaze okwogera kubanga ono abadde yeddira butiko. N'olwekyo Jjajja waali ne bajjajja abalala nga bwe bamaze okutuusa obubaka bwabwe. W'otuukidde ng'abaana bano bamulekwa webali nga oli maze okwogera ki mwena mwenna tubaaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala.